mirundi tumufunye bulungi olwaleero tusanyusa okukulamu. Nze asinze okunsanyusa ye mwogezi w'amagye oba ye mumyuka. Nze nayogerera gavumenti emyaka pulezidenti emyaka 14. What helped me nalina good relationship ne PS until Nakalema came nga mmala kubuuza ne president tebayinza kugamba nti helikopita yasudde ennyumba nobaga nanyini ennyumba atuwandiikire amanyi nebomba oba embuya mwabadde mulandinga helikopita temwategedde yasudde yawa ennyumba yagudde mpulidde bamukwotinga eri gye yabadde tutte. No, that is stupidity. The owner of the house doesn't know where to whom to write it to. Even before the helicopter left, the details would have been taken as omusajja ono. Tenti baali badde bagimuwadde dda oba sente mwana asuza woteri abaana be because you caused the trouble. Look at how the president operates. Yatomera embuzi egende erugazi. Nze nagamba nga basecurity abo twaki president atomera ku mbwa kuba embwa tagisasula. Naye amateeka ga UPDF gaga nti ofiisa yenna atomedde ekintu ky'amanayingi ayina okukisasula. Nimbaga nti embuzi ezo abaana bazisiba ne bazisiba ne beekweka mugundi munsiko ewali kati balaba emmotoka eyitawo n'endala ne bata Museveni n'embuzi omuyi bwagisasula bukadde nga 5 era kuolwa bannannyini embuzi baavaayo naye yakugamba nti embuzi yatomedde emmotoka yange naye olw'amateeka kati if the president can stop to compensate a goat, how can a spokesperson of UPDF tell a person whose house had been roofed by your military helicopter that is right it was before the letter reaches you and the decision is made nga asulawo ate nekiralo notegera ati anti awandiise yoyo yennyini kakati babalesaawo anti muwulidde bamukwotinga a spokesperson tulina gwe tuyita spokesperson tulina gwe tuyita public relations manager tulina gwe tuyita public relations officer byonna byanjawulo. A public relations manager must be on management level. Era bakubuuza how can a public relations manager give counsel and advice to his boss? You must be on the same status. That's a public relations manager. Ayina okuba ku level ya management. Bw'aba ayogerera amagye must be a general. Kakati olaba ofuno badi politicating ebintu tuyinza kubeera na mwogezi wa gavumenti atatula mu cabinet ekyo nekibagambanga a spokesperson of government must be a minister at the ministerial level. He must take the oath of secrecy. Omanyi nti cabinet bagirikodinga abagirikodinga baki ba minister PPE recordinga cabinet because they are the seat mubalaba babifulumya naye you cannot have so is a court within a court kyobalaba sekikubo bakuba bana ba government yes sekikubo agenda n'essimu ye n'agiteeka ku mu meeting n'erinkinga ku red paper oba ku monitor kati ofuno bamubuuza wabaddeyo were you there? Nedda. Yes, I used to tell them titutambudde ebweru bataddeko nti 1+3 kitegeeza principle ayina okuyingira n'abantu abala 3 era zentebe zosangawo kakati baminisita babeera 5-10 babalabeko nti batambudde ne Museveni abazungu ne bafulumya embwa kakati if 1+3 saayingiddemu ate ombuuza etya nti story eriwa. I just took pictures and introduction remarks. Don't ask me. Kagame ati ye babeeramu. Kagame priority namba emu. Press secretary we. So kakati bw'okola ekintu ku lulwo you cannot Mr. oba captain obani you cannot tell a person whose house was roofed by your helicopter that he should write
Right to who? To where? The government offices have a good image of responding. Obanga president byasuubiza bimala emyaka 10. So his senior people should come up immediately, send a team to that area, evaluate the damage, ensure that this man gets accommodation immediately because he caused the trouble. Ne ogujja kuba gwakubiri yasoka oba bali balagawira bagizimba ne tugamba mbwa wandiike nemo kuli kukula ije yali akola bulungi waliwo n'omulala yali akola bulungi kapiteni ani nono gundi abadde akola bulungi Kalemere. A public relations officer cannot be like a frog that you must swallow every water that comes into your mouth. There are times when you say, let me make a research. Never kukazinda omukazi wa muwulira abaana bamuwulira you get to be able to do that is stupidity at rubbish that you tell him mwana inchi to write. Does he know how to write? Do you know the actual person? Webana jekumi. How long will you take? No. The way I worked for the president for 14 years, this is not his practice. A 1 inch must be compensated immediately. Museveni bwagamba. Mugonja ina driver yafuna ekizibu. Nga president ayina popularity mu Northern Uganda olutalo lwakaggwa. Omukazi yali agala nnyo Museveni nga bata muagana. You remember abaana abaga nti zeriyo munyarwanda temukyabajjukira omukazi n'abagoba mu ssomero Museveni n'abayita naga bano sibe babyogera bakadde baabwe kakati omukazi ndoza yali talabanga ku mmotoka oba ki kyavaddira omwana n'amuzizika wansi w'emmotoka eyabakozi ku badriver ba State House. The man just drove n'alinya omwana. Yes. Yatajja kuba masasi. Omukazi yamuzazikawo nga ntategedde ddyo omanyi nti omulalu yayingira emmotoka ya minisita nga balambula ekatwe. Driver yavuga buvuzi agenda okutuuka ku ministry ng'omulalu afuuwa luwa ate mukama wamuleseeyo yewe yawulira akigalema yaloweza mukama watu waliwo omusajja mu paaka yali yeekubidde enjagayi kakati omukazi owa trafiki agiyingiramu mbw agitwala ku sipe n'amubambula empibbiri n'agwa ye yalowoozanga nti ayingidde nadda ku CPS ng'ate temuli muntu. How many people take observations? Waliwo yakubasa mine simu yange njimanyi ngambo musajjo ne TV njimanyi TV yange njimanyi njiramba yes kubanze ndi security conscious n'olujinze ndwe galira olusembayo nina nefumu lyange lifumita mu ntebe wansi ne mutitana ng'okinyo bwekwekayo mu mikeeka gukuba omuggo kyogamba nga tonna bakwebaka omala fumita koti mafumu ono lutu andi mumulowooza mbu kalifomu wabuba bwayingiddemu nga bwe buli mwebase budda mu mikeeka gukwatula omuggo webake ng'omanyi ono mukwano gwange lutwe yaziba amaaso what happened yali ali ne banne banyumya nemugaa lutu waliwo akuvuma ku TV yadduka misinde genda giteekako yamala eddakiika nga 3 nezikira n'amaaso negenda nako TV yayinaki baali bataddewo ndala balina master keys n'emmotoka yo girambe oyinza okuyingira mu mmotoka endala maaka y'owaka nti ebeerako kino na kino kakati that was wrong. I think the army should intervene immediately. General Muhozi wa IPDF commander wa army commander dietagendera ku byono. This is not how you should deal with a peasant, a mwananchi who has lost his house, who doesn't know, you don't know how large his family is, where is he going to be accommodated. Ekyokubiri njagala okwebaza abeekereziya ne government and the president the way they have handled erojja kulya liri paper nga ze mu speculation kuba bamambulire bawano temuli. I don't respect Uganda ne bayina obuzibu ti amawulire tegatunda but they have failed to change the writing. Amawulire 1923
the rise of radio yatta amawulire. Rise of radio yatta amawulire. Kakati ba editor b'ekiseera ekyo 923 bagamba teri radio kusoma mpapula zaabwe bana abakapere bazitwalayo. When I have already had newspaper review, can I buy a newspaper? No. 2, you must rely on experts, columnists. Nti ono wa herefi, ono wachi, ono wachi. Mukugu. Chwa mudamu ebyo. Kati media tetunda. That's why they resort to speculation. 3, nze mbeewuunya abakatoliki balina n'essaala ey'okusaba okufa obulungi ng'akkiriza enfa yonna n'obulemu bwayo bwonna. Is known. Okufa is known. Ate abaganda baga nti wafiira omuzira tewabeera nsiitaano. And brave people don't die in fierce battles. Nyakayirima eyakwata ku jaketi ya koni yafiira ku ntebe ng'atudde mu nnyonyi. Uyita Ojoko yafiira mu nnyonyi. Kasiri Gwanga yafiiridde mu lutalo lw'amaanyi. Waliwo General Alexander gwe babbulamu ekibuga Alexandria. Yali musajja mulwanyi nnyo yafa musujja. Ng'ate yali w'amaanyi nnyo mu by'entalo. People don't die. Why? Bagaya nnyo. Oyinza okusanga ArchBishop yali awulira bubi naye n'agamba nti nja kgenda mu kkubo ly'omusaalaba. Brave people don't die in fierce battles. Ojja kusanga mirundi nga sirise busirisi oba sirikidde mu studio. Kuba tujja nga tulina, and how many times does one go to a medical doctor? That's what the president was saying. Naye ate ekyo nakyo okufanga kwazze kakati mwaligambye nti baluddewo omutwala mu ddwaliro abadde Lubaga wali mu ddwaliro li kumpi n'eddwaliro. Yes, kati once God decides ne Paapa bw'ate bwe yafa ne baga nti musajja awandika ekitabo nti bamuse mu God's name, mulala n'awandika nti olwandise under the devil the influence. Ono omusajja w'e Bukalango yafa atya? Naye yafa yasirika busirisi. Yes, waliwo omulamuzi bamuyita Mr. Order naye yasirika busirisi. Waliwo gundi ono bba w'amagye Kigozi oyo omukyala yali minisita wa works engineer Kigozi. Abaana ne babba mu fayiro ye bamugamba mu kabineti ekyabireete yabisangamu yasirikira mu ntebe. So abantu gundi wakati mu bulamu tuli mu kufa tuli mu transit. Waliwo omusajja gundi chairman wa Utodo wa Nation ye ndio mujenyi tuli bagenyi. Any time we have to depart we in the transit. Ekintu kyokka ekituluma mu nsi biri ebi bisatu butaleka mwana family yo nezaawo. The second point, how have you died? Ngaba na abaana yazze kulaba boyfriend we namusala ebiso namukulamu organs. Era nabagamba ti eyo story tegenda kuddamu kufuluma kubanga omuvubuka bamusanga ne bilioni 10 mu nyumba. Bamusanga nemeka? Oyo si sadist. Taina kitambo ku mutwe. Oyo wa commercial murders atunda organs. Mali mu sente. Era abaana bammwe abaweze emyaka 16 abawala n'asatu mu 7 be banoonya. Bakyali abato. Abamugezi balina n'enkola edriring obwongo ne babutwala. Ne babunuuna omuntu agula miliyoni emu ya dola. Batugamba Norini ayina ekigoye mu mutwe. Waliwo kituli. 1 million. Waliwo amayumba agali posh. Kasola bumuvubuka nga akugamba tugende twekebeza omusaayi. Asooka nakuleka waawo nga temunneegadanga nako. Akubbe eriyo. Bwaganti nkukebeza omusaayi. Togenda. Tolowooza nti akukebeza tyali ayagala obeere safe. Baweereza type z'omusaayi eno mu bakasitoma. Aba ayagala kubulaba oba omusaayi eri gukorespondinga nani ne customer waayo. Era waliwo specific clinics. Omwana oyo bamusanze n'essimu ey'omu ku dokita omu mu clinic. Nga n'olwali olunaku lw'enkya. I was watching these people, the 32 people who are going to be arraigned before the International Criminal Court. Bannayuganda 32 batandika kuwoza nkya mu Uganda. Babadde nakakwate ku mwana ono. Akutta bantu exporting human organs allegations. Mulowooza beero si wano
mulimu awero si wano tetumanyi era omukuba dokita akola mu kiriniki eyo omwanyini simu kuba nabagamba nti they are investigating 62 surgeons naye nze banayi twakola endagaano kakati nabalabye eggulo nga bapanikinga musajja agenda kutwogera musajja kakati mbalabye ku makya nga begezaamu ne bagamba baloya ne babagamba amasimu temujja nago sikukwata lwa simu iyo zoom sigikwata mashini zange tezikwata zoom waliwo omukyayina bagenzeyo okugjayo sente naye mu bintu bino mwali naye sijja kumwogera abantu bayinza okwokya bizinensi ye mukukukusa ebintu mulimu abakyayina mulimu abaisirairi ono omwana akolagana n'abaisirairi ono omulenzi atta abawala yes balina amayumba agali poosi entinda omulenzi akugamba tijangu olabe bakadde bange you are dead obasangawo abakulu omwami n'omukyala nga nabo batemu ate babitwala owulira tebatwala bifu. That's why this story cannot appear anywhere. Eyo omuvubuka tegenda kudda era yabewanirako tuyina egindi kakati mumulowooza nti onali ku internet abagira no bajja kukwata no ekyotera wali omusajja nze mba mulamuze nali mutadde omusajja awulya luma olugambo nti oluguudo okuva ekyotera okutuuka emutukula lwetaaga abaana 10 okuganyigira mu ttaka nagende omukozi w'oluguudo nemukazi nina omwana ne batula ne mukazi we ne bawaayo omwana omu bagule bodaboda manager n'alabulira poliisi nze sali musibye teyakwata wa munne bwavu yakwata uwe mujjukira omuvuka gwe bayita muguluma omwana gwe bayita muguluma kojjawe gwe yakwata n'amuteeka mu mufaliso n'agende wa dokita n'amugasigula kuba byali ku mweso tewaliwo ayagala omwana waliwo bakoddomi bange ekiwangala bagenda omuko bamutta banne yali agula nabo omwanyi omusayi ne bagukenenula bwe batuuka ku poliisi emasaka babata namala kuzinda poliisi because this is a lot of money. Kakati what should we do? Ono ArchBishop afudde mu myaka gye n'afa bulungi abaala bakukalina linsubuga enfa gye yafaamu nga yeeta kuleerera lwadde kansa wa mugundi bamutwale Germany mu ddwaliro. One of those who went to see him yagamba nti tumujjulule tumutwale mu ddwaliro ddala. Dokita kanali wamala n'amugamba nti napapano this is the best hospital. Ninge embeera gyalimu mbi nnyo. This one died naye tunuulira omwana wo atalina kye yakola mulenzi ono amusala ng'awulira batwale 1 million mujja kuggwawo because abakazi baali e Zimbabwe ne bafuna akatale ka enkwaso z'abasajja baali bakazi balungi bayimirizanga emmotoka omusajja n'ayingira ne bamukuba kalifomu ne bamukwata ne bamutwala mu nnyumba yaabwe naye buli musajja yalipotinganga ku poliisi nga abaserikale bamusekerera. How can you be reported by a woman? Nga mutiwe gyabwe tekikola ki era ono bwe batute ekifaananyi abaserikale ba poliisi bagambye obwana bwammwe bwefumbiza nnyo. This is a serious matter, very serious, a serious matter. Kakati ffe bwe tunayogera ku leediyo eriyo omusajja alina leediyo ye nga bagiwulirako birango bino byebitwogera nga tubiwulira. You would have meetings okubuulira abaana bammwe $1 million. A human being costs 1 million. Ate bo bagitunda $7 million. Wano basinga okujja abantu basisimu yaffe enfu nti when you have 32 people who are going to be arraigned before the International Criminal Court in one of the hotels tomorrow, 32 tewali mawulire mwekiri. 32 Ugandans, prominent Ugandans, including medical doctors. One of them works in that clinic. Omwana onesimu gye bamusanze nayo. Era clinic eyo yafuna ekizibu ne bakiwaayira kitatta tiyatta accountant waabwe. Ekitegeeza accountant, this opens up another case. The accountant was murdered because had received information. Ate nze bonnumba nkubira ddala n'enkwabya
kwanze na audio nachi neza musinza bogera asatu mu ababiri no obatidde asobola kubogera. What if somebody pounces enyumba yabwe tebazocha? They have negotiated their deal with the International Criminal Court. They are going to give evidence on Zoom starting tomorrow at one of the hotels. Bagenda gendera mu bus. Sinza babu ya hoteli eri mu Kampala. Ba abantu bayinzo girumba. Kanze sibikola. Nenge eri mu Kampala. Omuchayina bagenzeyo kukima yo sente n'abasumululira embwa kana abagamba n'abajja kama simu gaabo ndi akabiremu byebima byange mu ebiri naye kale okujaminga sisimu yange nange ne bebi bye ne byonona